tukyagenda mu maaso n'okutuusaako amawulire agataliko nfufu mu malala ge tulina oluvannyuma lwa Parliament okuyisa ebbago erirambika n'okulungamya enkozesa y'ebiragalalagala nga lisigalidde kuteekebwako mukono pulezidenti w'eggwanga, abalimi, abasuubuzi n'abatambuza amayirungi mu kibiina kyabwe ekya Wakiso Mirror Growers and Dealers Association Limited basinkanye Erwengo wakati mu kusaba omukulembeze w'eggwanga aleme kussa mukono ku tteeka lino. Abalimi b'amayirungi bano abeegattira mu kibiina kya Wakiso Mirror Growers and Dealers Association Limited amagezi gabeesibye ng'ayombera gy'asaka olw'ebbago ly'etteeka eryayisibwa Parliament eririndiridde okussibwako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omukono nga liriko n'ebibonerezo singa omuntu asangibwa ng'alima ebiragalalagala nga n'amayirungi mw'ogatwalidde bo kye bawakanya nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Vincent Kizito, Arosius Kagugube omuwandiisi w'ekibiina n'abalala. Amayirungi kyeki amayirungi kirime ng'ebirala nze ntambuddeko mu mawanga nga Kenya ne Ethiopia natuukayoko amayirungi tebagatwala nga kive tegalina kye gakola okujjako oli ng'abadde mulimi nga ye mukyamu n'agafuira olwalira eddagala okwosa enkya ne baganoga. Amayirungi kiringa nga bolaba gulinizi oba enva endala zonna nga bwe zikola ki bwe zifaanana. Abakulu ne balemererwa okunoonya sayansi omutuufu n'osanga omuntu alidde ekikoola chlorophyle nga gwalidde natural vitamins and minerals n'aziyingiza direct nga talina kyazigasseeko n'agamba nti ekyo kikyamu eri omuntu. Teri kibi kiri mu mayirungi ffe ge gatuweeredde akatonotono okutuusa we tutuuse. Bazeeyi baffe bakaddiye tebakyasobola kukola. Babadde bakuŋŋaanya ekyazanga okukubaganya ebirowoozo ku ky'okuzzaako n'okulajjanira Pulezidenti Museveni obutassa mukono ku bbago lino kubanga amayirungi tegalinga njaga. Naye ng'amayirungi nagasimba mu 79 okuva olwo okutuusa kati nze sirina walala wenfunira ssente naye ate nga gasobodde okulabirira abantu bange. Bagamba nti ababaka bonna basayininze amayirungi gano tugaveeko naye ssebo pulezidenti w'eggwanga ow'ekitiibwa tukwegayirira era tukusaba amayirungi gano gakoze kinene nyina emyaka 5 mugumu naye mbadde nkusaba taata gaweeredde ku baana baffe. Bano bavudde mu bitundu omuliro lwa Kairengo n'ebirala bagamba nti omulimu guno gwe guyimirizaawo ab'omu maka gaabwe ne beekokkola ababunyisa amawulire amabi ku kirime kino. Abantu basulwa ku kkubaawo nga batunda amayirungi be basize n'okuzimba amayumba amalungi balina abaana ku yunivasite. Nze kino ekyokukwata mu mayirungi kyankosaako kubanga bw'ogajjawo basajja baffe enfuna ntono nenga amaanyi gonna omwami naffe abakyala essa lyonna tulitadde ku mayirungi gano. Batulaze obuvune obwabatuusibwako olw'okusangibwa n'amayirungi. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate ebyo nga tubitadde ebbali abasiraamu e Kayunga bali mu keetalo ak'okukyaza Pulezidenti Yoweri Museveni eyabakakasizza edda nti agenda kubeerayo okulayiza abakulembeze abalondebwa. Disitikazi w'e Kayunga Sheikh Haruna Bukenya Agameni nga bayita mufti Sheikh Shaban Mubajje basaba Pulezidenti Museveni ajje Kayunga alayize abakulembeze b'obusiraamu era nakkiriza okubaawo 25 Novemba mwaka guno. Mukuteekateeka okukaniza Pulezidenti Museveni bataddemu n'okugulawo emizikiti. Okutambula kuno nga tujja tugulawo emizikiti n'okubeera nga tukola mobilization mu bantu baffe. Sheikh Bukenya abadde agula omuzikiti Kayonza nga gwazimbiddwa abafujirizi okuva e Bungereza akunza abasiraamu beeyigire mu nteekateeka zino. Ne badonors okuva e UK alhamdulillah Blackburn ne London tujja okubeera nga tugulawo omuzikiti guno omulungi ogw'ettendo. Walimu bennyini baatula mu lukiiko ne basaba nti buli masjidi etuweeyo emitwalo 3. Buli masjidi etuweeyo emitwalo 3. Ye Sheikh Yahya Kimuli amyuka Supreme Council Bena Kaseke aziba ne Uganda okubeera abeesigwa babewa olubuyaza amaanyi. Kirako okusaala eswala Allah n'agisazaamu. Kisobola okuviirako okuwa zaka Allah n'agisazaamu. Kisobola okugenda e Makka Mungu n'atakkiriza. Abyogedde mu kusala Juma ku muzikiti gwa Hamu Wandegere n'akuutira abasiraamu okwekwasa Allah mu buli kimu akuutidde abazadde okulamika abaana obulungi mu biseera bino. Bamaama baffe baakola omulimu nva ku bino ebyaffe ebyamakerenda baatuzaala nga bagamba kanzaala obwana bwange bunambeererawo. Ye disitikazi wakyo Sheikh Elias Kikoze asira abantu okusabiranga abagenzi wabadde mukulu mbadwayo mugenzi Romani Mutima Sirwanga. Yeddoboozi yenkolagana yokka
Sheikh Kikuzo abudde abantu okulanga ebinaabajjukirwanko ku mirimu eminene gye yakolera Katonda we yayagala eddiini ye n'akola byonna ebyoliko okwagala eddiini ye. Leero tubadde wano nga mukadde waffe bamusabira abo abaana bye yateekateeka tuteeketeeka abaana abanasobola okukkira mu bigere abanasobola okusabira oluvannyuma lw'okuvaawo kwaffe. bawulukana abazzukulu b'omugenzi bebaza ababeereddewo lawo tugaa nti katumulombere ku dduwa Allah byonna ebyamusabako Mungu abeerenga abimusanyizaawo edduwa n'okusabira bakadde baffe. Tulina okubajjukira mu biseera nga bino ne tubalombera ku dduwa Allah n'asobola okubasaasira gye bali. Mu ngeri mulibadde essanjirire mu kutuuza Sheikh Musa Bwanga ng'omukulu w'ettwale erya Bukomansimbi South era kuliko ebigambo ebisoba emikolo gikoleddwa Supreme mukazi wa Bukomansimbi Muhammad Ssenyondo. ndayira okuweereza mu kifo ky'omukulu w'ettwale olwaleero ku mulamwa gwaffe byolayidde kubaddeko kuuma emaali y'obusiraamu. njagala okutegeeza abakulembeze bannaffe betulinabo nti olwaleero obukulembeze bwe tufuna buvunaanyizibwa. Mu ngeri mbayimaamu mizikiti ejjawulo Bukomansimbi baweereddwa eggaali zibaweereddwa yaliko ssente ba disitulikiti eno Muhammad Kateriga nga zibakwasiddwa amyuka RDC Fred Pax Kalema abasabiddwa okuzikozesa obulungi. Okubikozesa obulungi. N'oba olina pikipiki nja kusaba nti obanga ogenda okukola omulimu ogw'obusiraamu oba ogenda okukunga abantu ovuge ku kagaali kano. Muhammad Kateriga engeri gyatulwanyeko Allah gyamusobozesezza oba oliawo insha Allah kinaabeera nga ate kinatuukamu.